Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga akakiiko ak'ebyokulonda kakulembera Simon Byabakama katandise ku nteekateeka ey'okufulumya ballot papers ezigenda okubanga zibeerako ba presidential candidates 8 abasobodde okubeera nga banominatingibwa newankubadde nga bannayuganda bangi bakyakuba ebituli mu kakiiko kano akakulembera Simon Byabakama Mujenyi ng'ono yalondebwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni kati bannayuganda bangi beebuuza tinaye ddala omusajja ono anaasobola okutegeka akalulu akali free and fair nga teyeekubidde era ebigambo bibadde birabula bibadde bingi nnyo nga baamu naddala ku bannankyukakyuka balina n'endowooza egamba nti bwe babikyankalanyiza oba bwe bateerawo embeera etali ya bwenkanya bo bayinza n'okuba nga beekyanga babeere nga basobola okusiguukulula omukulu ali mu buyinza nga n'akalulu tekannaba kubanga kalondebwa kakati ffe nga bulijjo ku mukutu ogwa Redison TV nange Sebambulire Patrick nzija n'embaako ekizampo ze nkuleetera kakati nkuleetedde abamu ku bakulembeze abazze bajjibwa mu buyinza abamu nga bazze bafeesinga embeera etali nnyangu nnyo oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga babadde tebakeesiga mpuliriza bulungi mu gamu ku mawanga ag'enjawulo okwetoolola ensi yonna mangi agazze gafeesinga embeera bweti akulira akakiiko k'ebyokulonda singa alaga saidi oba n'alaga nti akalulu kano kandibanga tekagenda kubeera k'amazima na bwenkanya bangi bazze bakola ekikolwa kino ne bagenda maaso n'okuba nga beekalakaasa oba oliawo abamu ku bakulembeze ne bawunzika nga bajjiddwa mu buyinza abamu nga bawambiddwa amagye abalala nga either bakyusizza abantu bye baagala oba sekyo nga akakiiko bakayiye oba sekyo nga okulonda kugenze maaso n'okubanga kuddibwamu eno gye bayita Redison TV ebyo nambi nkuleetedde examples eziwererako ddala era nga ngenda kuwa samale oba ngenda biisa mu lukwakwayo gwayagala okumanya ebisingawo tujja kuba gye bujjako oba sekyo oyinza okugenda maaso n'okubanga okola okunoonyereza okwenjawulo abakulembeze bangi bazze bava mu buyinza naddala mu period bweti nti akalulu kamaze okuba ba presidential candidates babadde bamaze okubanga banominatingibwa ballot papers zimaze okubanga zifulumizibwa wabula okulonda kubulako myezi bwezi bannansi balabise kufa mu mawanga ag'enjawulo ne babanga bagenda maaso ku streets ne bayiika ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda tetukakkiririzaamu olw'ebikolwa byako olw'abakakulembera n'ebintu ebirala bifaanana bwetyo era abakulembeze bangi betulabye abapya abarayizinze mu buyinza nga bayitidde mu mbeera bweti kakati wulirira nga sinaba kubanga nkutwala eyo kuba byonna ogenda bimanya njagala nsooke nkutegeeze nti abamu ku bakulembeze naddala Honorable Lutamaguzi Ssemakula azze akola okulabula naddala ku bakulu abali mu buyinza njagala kusooka kuwa ku bigambo ebya Lutamaguzi then oluvannyuma ndyoke nkutwale mu nsonga gye nkuleetedde ogenda kutya kaffe mwami Museveni tukugamba European Union bagamba nti tokwata ku pipe ogiteekewo n'ogiteekawo ebibyo bigenda kuba bibiyo ekisooka kubanga mujjo ku Madison Falls oteekewo mudumu ene wa mafuta sife tugenda ogafuna oli omukulu yagamba mbo yizi oil era bwe tutunuulira abatabani baabwe bawalaba ebyo batendese okukola mu field eyo byonna tulaba nti gurupu z'abanyampi zizigenda okubenefitinga muloti Lutamaguzi abanyampi be bagenda okufuna mu mafuta ago after all njagala kubuuza bw'otagasima tufa Amini yasima mafuta okubeezaawo eggwanga lyaffe lino Uganda Muteesa tebaali tebalaba mafuta ago balule baali tebagalaba nyemwe lwaki mulowooza nti mwe mugenda okutwala buli kimu ekyeggwanga mu kyebbizi nga ssebo woolaba kati bwe balaba ekkalamojja eyo ne batwala by'erikoputa bingi ngu balwanyisa babbi bane tubagamba ekkalamojja waliwo minerals ze baagala okuwa Abachina nga batutte byeri bweno gavumenti abasirikale bagenda kuba abantu mu Uganda yonna tuli obukadde nga 46 naye tulinako abasirikale tebawera yadde 7,000 kakati bwe muvaayo buli omu n'ayimirira nga tolinda ebyo bibozibozi abateekako bano abamaze okulya ne bakkuta mbukuuma emirembe mbukimanyi Uganda ey'enkyekusa ng'oy'omugamba nti ekibozibozi kyogenda okigamba ennyoko oba kitaawo ekyokukuuma emirembe gikuumibwa nga weegiri tosobola kukuuma kitaliiwo mbubawambye ekidroni kizze wakati wambye omuntu wo eyalidde nakkuta kuuma emirembe kuba ebyo bibozibozi tutera okubiwulira naddala bwe bamaze okusponsalinga obumotoka obusente n'abalalala mu ngeri yaabo oli bwakugamba nti kuuma emirembe nkwegayiridde nnyo gwali wano ng'oli memba wa NUP mugambe tukwegayiridde ebyokukuuma emirembe nga tegiriiwo genda obigambe nnyoko oba kitaawo oba abaana ba abali ewaka sigo watutadde mu byobufuzi ebyo byonna temugenda kubisangola kubanga kati regimu weri epanikinga mujja genda okulaba nga n'emmotoka ya pulezidenti nga fuutu soja agiyingiddemu munda nga amwekanze muli kubanga panika ebeerawo mu budde buno teri muntu asobola kugimanejinga
oyo ye mubaka wa Nakaseke South mu Parliament anga kakati wetwogerera mu nakibiine kya National Unity Platform era nga asuubirwa naye okubanga agenda kukwata kaadi mu kaseera akatali keewala kuba njagala okutegeeza ate ne sayidi eyo nja kujja mbere nga nkutemera ensonga ezo wabula mbale okulaba nga kaadi ekibiina kya NUP egenda maaso n'okubanga egabibwa kakati Honorable Lutamaguzi y'omu ku basajja abateri antama era bazze boogera ebigambo eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo oba oli awo bigezaako okulabula naddala abo abali mu buyinza era n'ekiwandiiko kyafulumye mu bigambo bino byenjagala okubanga nkuyitiratiramu oluvannyuma nkutwale ku nsonga eya Electoral Commission oluva ku nsonga ya Electoral Commission gwampuliriza ngenda kukutwalako ku mawanga ago genkugambye agazze ga facing embeera ey'akazito okuva mu bantu ba bulijjo ordinary people nga bataddewo embeera oluvannyuma olw'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kalaze sayini ez'okufutyanka ebigenda okuva mu kulonda. Wuliriza Honorable Lutamaguzi azzenga alabula era nga bwe yabadde ku mukutu ogwa TV ogumu Sanyuka TV yayongedde okugenda maaso n'okubanga alabula mu bimu ku bigambo by'owulidde ebirala sijja kugendayo nnyo kubanga obudde oba oli awo buyinza obutatusobozesa nekkiriza mbeere nga nkutwala ku nsonga ya omukulu amanyiddwa nga Byabakama Simon Mujenyi ono nno mulamuzi era nga yakulira akakiiko ak'ebyokulonda. Simon Byabakama n'akakiiko ke nkugambye baamaze dda okufulumya polling stations eziri confirmed kakati wetwogerera omutendera gwe bazzeeko gwe gw'okufulumya ballot papers era nga wetwogerera bali mu kunoonya kampani ki egenda okubanga ezifulumya. Wulira mu kiwandiiko ekifulumye kyenjagala tubeere nga tuyitaayitamu fembi oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkusumululira era nga sinaba kubanga ate nkuwa ensonga eyo njagala kutegeeza gwampuliriza nti oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula. Wuliriza nga bagamba nti Electoral Commission kicks off 2026 presidential ballot paper design in earnest. Batandise enteekateeka ez'okudizayininga so okufulumya. Mpuliriza bulungi nnyo. Basooka ne badizayininga era mu mateeka oba mu nkola entuufu balina okuyita either ba presidential candidates oba tebalina budde bayita ba agency baabwe oba abeera secretary general w'ekibiina ekimu najja ne yeetaba wateekwa okubaawo okutuula ne batuula ne bakkaanya ku ballot paper nga bwenaafaanana era ne babayisaamu ne babannyonnyola nti gwogenda kubeera mu nnamba bweti okusinziira ku kino tugoberedde alphabetical order tugoberedde myaka tugoberedde kifaananyi n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo wabula nga mu kiwandiiko kankikuyitirayitiremu olabe akakiiko k'ebyokulonda butya bwe kagenda okuba nga kategeka ensonga eno. Wuliriza nga bagamba nti the Electoral Commission EC has commenced preparations for the design and the printing of the 2026 presidential ballot papers following the clearance of candidates who will appear on it. Oluvannyuma lw'okukakasa n'okukiriyalinga ba presidential candidates 8 abagenda okubeera ku ballot paper eno era nga gwampuliriza nagakuwadde olunaku olwajjo tekuli ali independent n'omu. Ba presidential candidates bonna balina ebibiina kwe bajjidde era nga bagamba nti on September 24th the commission confirmed 8 candidates who were nominated to contest in the 2026 presidential race, marking the close of the 2-day nomination exercise. Kakati awo njagala tubeere nga tetulwawo. The confirmed candidates include General Yoweri Kaguta Museveni of NRM, kuliko Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM, Nathan Nandala Mafabi ow'ekibiina kya FDC, kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ow'ekibiina kya NUP, kuliko General Gregory Mugisha Muntu ow'ekibiina kya ANT Alliance for National Transformation, kuliko Mubaraka Munyagwa ono w'ekibiina ekya Common Man's Party, kuliko Elton Joseph Mabirizi ow'ekibiina ekya Conservative Party ne Frank Kabinga ono Frank Kabinga Buriira ono w'ekibiina ekimanyiddwa nga Revolutionary People's Party. Then n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kasibante ow'ekibiina ekimanyiddwa nga National Peasant Party bamaze okubeera nga bakakasibwa era nga bano ne bagenda okufulumira ku ballot paper. Kakati nga bagamba nti according to the Electoral Commission spokesperson Julius Muchunguzi, the next stage after candidate clearance is to design the ballot paper before handing it over to a selected company for printing. Okusinziira ku mwogezi ow'akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Julius Muchunguzi yavuddeyo n'ategeeza nti kakati bino byonna kebiwedde omutendera oguddako we gw'okulaba butya bwe tufulumya oba bwe tudesigninga ballot paper nga tetunaba kubanga tutuula n'okukkaanya n'okulonda kampani ki egenda okubanga efulumya ballot papers zino. Naye njagala okutegeeza kampani yinza okuba nga tegenda kubeera wano mu Uganda era ziyinza okuba nga tezijja kufulumizibwa wano mu Uganda wabula bo bakakasizza nti kati omutendera oguddako gwakuzidesigninga era oluvannyuma lw'okuzidesigninga basooke baselectinga kampani ki egenda okukola omulimu gw'okuzifulumya.
He said the commission is currently scrutinizing and shortlisting firms that will handle the task. Ono Julius Muchunguzi yategezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kali mugenda maaso n'okubanga kalondoola keetegereza kasunsula firms oba company ki ezigenda okukwasaganya omulimu guno. He added that the Electoral Commission will also meet agents of the cleared presidential candidates to harmonize and agree on campaign guidelines ahead of the official campaign period, which is scheduled to begin on September 29th, 2025. Nti ono Muchunguzi ng'agamba balina enteekateeka bonga akakiiko okulaba nga basooka okusisinkana ba agent abaabo abaaba basunsuddwa. Nkugambye bayinza okusisinkana ba secretary generals ab'ebibiina ebyo, bayinza okusisinkana aboogezi b'ebibiina oba ba agent bonna bano ba candidate gwana abasiimye okusindikayo basisinkane baharmonizinge bakkaanye ku mateeka gagenda okugobererwa mu nsonga z'ebyokulonda mu campaign ezigenda okutandika ngina kusomeza 29 ku lunaku olwa Mande. Era njagala obeere bulindala kubanga buli kimu olina okugenda mu maaso n'okubanga okimanya. Wabula we twogerera omutendera gw'okufulumya ballot papers gwe gugenda okubanga guddako. Bino bannayuganda bagenda mu maaso n'okubanga babirinda wabula nga balina ebibuuzo bingi nnyo ku kakiiko k'ebyokulonda era nga bagamba nti naye ddala Simon Byabakama n'akakiiko ke banaategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya nga n'ebimu ku ebyo bireeta ebibuuzo byatandikiddewo dda. Bangi bawuliddwako nga bwe nkugambye nga bagamba nti akalulu kano tuyinza obutakakkiririzaamu singa wanaabaawo embeera yonna eyinza okubanga etuleetera okubuusabuusa. Bano bagamba tujja kuba bamalirivu era tujja kuba beetegefu okulaba nga tugenda bwenyi ku bwenyi n'abasajja bano singa banaabaako embeera gye banaaba batuteereddewo. Kakati wano nange ne ngamba kanziruke misinde nga bw'omanyi nti ku Redison TV bino bye tukola era bye tusinga okutegeera. Amawanga mangi gazze gategeka okulonda era ng'oluvannyuma lw'okulonda kuno okutegekebwa abakulembeze naddala ababadde abafuzi abafugisa omudumu gw'emmundu balabise nga abakulira akakiiko k'ebyokulonda babeera bantu baabwe. Agamu ku mawanga g'obadde osuubira obaoliawo ne g'obadde tosuubira kubeera mu mbeera eno genkuleetedde ng'abantu ba bulijjo we basensinga nti abasajja bano akalulu kandibanga tekagenda kubaka amazima na bwenkanya abantu nga basituka omukulembeze either n'avaako nga akalulu tekannalondebwa oba ne bamutwalaganya mbiri oba amagye ne gamwefuulira oba ekintu ekyefaananyiriza bwe kityo. Naye nga bino byonna ebiseera ebisinga biba bivudde ku mbeera gye baba basensinza abantu ba bulijjo ne bagamba tetusuubira kalulu kano kubeera k'amazima na bwenkanya. Kakati eno ye lisiti gye nkuleetedde era gye njagala owulirize bulungi nnyo. Njagala nkutwale ekizampo ku ekizampo nkuwa byakulabirako era tujja kukkiriziganya tukozese ezimu ku ekizampo ezitegeerekeka. Wabula ky'oba totegedde tujja genda maaso n'okuba nga tukisolovinga naddala mu vidiyo eddako. Kakati njagala tusimbule kkiriza nga sinaba kubanga nkutwala sayidi eyo nsooke nzijewo akalango kano kaleme kututataaganya. Njagala nkusimbulire nkuwa ebyokulabirako byonna oyige oba odduke. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewa. Yes, kakati ntandise n'eggwanga erya Congo oba kye tuyita Republic of Congo. Eggwanga lino lizze litegeka akalulu era nga likulembera omusajja amanyiddwa nga Denis Sassou Nguesso omumanyi bulungi nnyo. Kakati ekibiina kyakulembera oba ye ne gavumenti ye babadde nga nabo bakozesa sisitimu eyagala okugezaako okufaanagana n'eya wano ate nga amawanga agasinga gonna bwe gatyo bwe gabadde. Kakati wuliriza ekizze kibeera mu mawanga gano. Mu mwaka gwa 2022 mu ggwanga lya Congo waliyo okwekalakaasa wakati nga bamaze okunominatinga ba presidential candidates wabula nga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda abantu ebintu bye baali bakola nga tebabikkiririzaamu. Abakulu baawunzika bawuliriza omulanga gw'abantu ne batereeza mu kakiiko k'ebyokulonda. Embeera n'eddamu mu ggwanga lyerimu mu 2022 okwekalakaasa kwabalukawo mu bibuga eby'enjawulo omuli ebibuga nga Brazzaville n'ebirala ne bagenda ne balumba streets ez'enjawulo nga bawakanya akakiiko k'ebyokulonda nti kaali kafevalinga era nga kali biased eri ebibiina ebirala. Kakati gwampuliriza okwekalakasa kwabaawo era ababuyinza baawuliriza ne wabaawo ebikyuka kyovulaba embeera teyatabuka nnyo. Kakati awo wetuvaawo ne nkutwalako mu ggwanga erya Kenya ng'oggyeko ekyaliwo mu Kenya mu mwaka gwa 1992 ekyo sijja kukutwalayo wabula waliwo okwekalakasa okwabaluka mu mwaka gwa 2007 mujjukira ebya Raila Odinga
ne Mwai Kibaki mu ggwanga erya Kenya bino ebyaliko n'abantu okwetema amajambiya nga ne bifuuka bya tribe abachukuyu abajaluwo simanya abaki ne batandika okwetema naye ng'entabwe yava ku bana ababiri Raila Odinga ne Mwai Kibaki. Ono no yali president w'eggwanga eryo era oluvannyuma lw'okwekalakasa kuno Mwai Kibaki yadduka yeekwekana mu ggwanga erya Uganda ng'embeera etabuse ate nga yali president by then. Wabula kigambibwa nti abaali bakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga erya Kenya baali bataddewo embeera eraga kyekubiira abantu ba bulijjo ne batandika okubuusabuusa biki ebinaava mu kulonda. Bano nno olw'obusungu obungi ne beeyiwa ku street z'ebibuga nga Nairobi, ebibuga nga Kisumu n'ebibuga ebirala ebisangibwa mu ggwanga erya Kenya. Kakati n'okwekalakasa kuno kwavaamu okuyiwa omusaayi era ebyaddirira mu bijjukira. Omukulu Mwai Kibaki ebyaddako mu bijjukira eyo sijja kulwayo nnyo. Ne nkutwalako mu ggwanga erya Zambia. Zambia eno naye zeefeesinga embeera bweti. Jukiragana amawanga ga Africa enamba esinga abiseera ebisinga ba president be balonda obukiiko obw'enjawulo naddala omuli akakiiko akakulira ebyokulonda. Wuliriza, mu ggwanga erya Zambia embeera eno tebaddeeyo mu kalulu ka 2021 kokka, wabula ne mu mwaka gwa 1991 embeera eno yaliyo mu ggwanga erya Zambia. Era mu 2021 gyengende yeri recent gyenjagala tutambulireko, akakiiko k'ebyokulonda katandika okulaga kyekubiira era kino ne kireetera abantu ba bulijjo okuyika ku streets z'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga lya Zambia. Mu 2021 eyaliwo opposition oba yali akulira oludda oluvuganya nga katulwalero ya president omukulu amanyiddwa nga HH, bamuyita HH Hakainde Hichilema. Eyaliwo opposition yasitejinga okwekalakaasa oba abantu abawagizi be basitejinga okwekalakaasa nga bawakanya akakiiko k'ebyokulonda kaali kalaza obubonero bwonna obulaga nti oba oliawo ebyali bivudde mu kulonda ebituufu baali tebagenda kubeera nga babisoma. Akakiiko k'ebyokulonda kaali kalonze omukulu ono Hakainde Hichilema yali avuganya omukulu amanyiddwa nga Eddie Galungu kakasanga gwazza agoberera ebintu bino kubanga akakalulu nakalipotinga. Eyali akulembera eggwanga lya Zambia amanyiddwa nga Eddie Galungu nga kati mugenzi ye yali yalonda abakulira akakiiko k'eggwanga eryo ak'ebyokulonda. Kakati bwe baamala okunominatinga ba presidential candidates akakiiko ne katandikirawo okulaga kyekubiira, wabula bannansi mu ggwanga lya Zambia batandikirawo okwekengera ne bamanya nti nno wano walabika waliwo embeera etagenda kubeera ya bulijjo. Akalulu we kaakubwa kigambibwa nti Hakainde Hichilema yakuba Eddie Galungu akalulu nga n'omwana omuto asobola okukiraba, wabula akakiiko k'ebyokulonda kaagezaako nga bwe kasobola okulaba nga kabuzaabuza ebyali bivudde mu kulonda. Abantu ba bulijjo ne bayika ku streets z'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga lya Zambia, streets zonna ne bazisalako era akakiiko ne kawalirizibwa okulangirira Hakainde Hichilema, bw'atyo Eddie Galungu n'awalirizibwa okuwaayo obuyinza. Era embeera teyali nnyangu nnyo mu ggwanga erya Zambia. Abajjukira omwaka gwa 2021 kakasa mujjukira ebiseera ebyo era mujjukira n'ekyaliwo, era gavumenti yakyuka. Eddie Galungu yaggyibwa mu buyinza olw'omuntu wa bulijjo, ordinary people basituka ne bagamba tetugenda kukkiriza kakiiko. Simon Byabaka Maweri ne bamuteeka ku nninga era bw'atyo finally n'agonda, bw'atyo n'alangirira Hakainde Hichilema. Eggwanga lya Zambia ne bifuna obukulembeze obupya. Awo ne tuvaawo ne nkutwalako mu ggwanga erya India. India yafeesinga embeera eno emirundi ebiri, mu mwaka gwa 2022 ne mu mwaka ogwa 2015. Mu mwaka gwa 2012 ne 2015 nga bagamba nti waliwo controversies ezaali zeetooloolera ku appointinga ku ngeri akakiiko k'ebyokulonda gye kalondebwamu, era nga kigambibwa nti kaali kalagiddewo nti kalina bias ku ludda olumu. Kakati nno wano debates ne zitandika, okwekalakasa ne kutandika ng'okusaaga mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya India. Ate okimanyi bulungi nnyo India ge gamu ku mawanga agakyasinzeemu abantu obungi okwetoolola ensi eno. Kakati mu ggwanga eryo kigambibwa ky'abantu bayiika ku nguudo nga gavumenti egaanye okubawuliriza, era oluvannyuma lwa pressure eyateekebwawo njagala okutegeeza nti abamu ku baali abaali mu buyinza abamu baafiirwa ebifo byabwe, era bwe batyo n'abaali balondeddwa akakiiko akagenda okukwasaganya ensonga z'ebyokulonda abamu ku bo ne bawummuzibwa olw'ebyo ebyali birabise. Njagala tugende empola ate njagala owulirize bulungi nnyo, era nja kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata akadde ka notification n'obeera ng'otambula naffe. Zino program tuzikolanga bulijjo naddala mu mbeera nga zino ezitambula. Kati oli yabadde yeebuuza nti naye ddala abasajja bano banaategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya? Abamu bagamba nti we babikolera nga naffe tubikola. Kati nkuletedde examples gwayagala okubikola olabireko. Waliwo omukulu amanyiddwa nga President Nicolas Maduro, ono ng'akulembera eggwanga erya Venezuela mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Caracas
eggwanga lya Venezuela lizze lifeesinga embeera ezitali nnyangu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abasajja abakulembera eggwanga lino ennamba esinga babeera bamusibira mu bbwa. Kakati wuliriza ekyo kyolaba kyali ku streets ez'ekibuga ekimanyiddwa nga Caracas eky'eggwanga erya Venezuela. Mu kulonda okwali mu ggwanga erya Venezuela njagala nkutwala empola osobole okubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. Okulonda okuzze kubeera mu ggwanga lino kuzze kuviiramu okuyiwa omusaayi lwa nsonga emu. Ebiseera ebisinga abalondebwa nga mu kakiiko k'ebyokulonda batera okuba nga beekubira sayidi ey'oyo omukulembeze abaali mu buyinza. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga Nicolas Maduro mu kalulu akaakubwa mu mwaka gwa 2021 omwaka oguwedde obunkenke bweyongera. Abantu bayika ku street ez'ebibuga ebyenjawulo omuli ekibuga Caracas kyekibuga ekikulu ate ekinene mu ggwanga eryo n'ebibuga ebirala nga bagamba nti balina obutali bumativu n'akakiiko k'ebyokulonda akaali keekubiira era nga tekali willing kukolera abantu wabula kali mu kukolera Nicolas Maduro okulaba nga asigala mu buyinza newankubadde ng'abantu bo baali balina okukkiriza nti oyo Nicolas Maduro ayinza obutaddamu kuwangula kalulu. Kakati abantu bayika ku streets, abantu ne bayika ku ntindo, abantu ne bagenda ne baggala amakubo nga balaga obutali bumativu eri akakiiko k'ebyokulonda. Era njagala okutegeeza gwampuliriza amaanyi g'abantu gaawulirwa. Era mu ggwanga erya Venezuela okuva mu mwaka gwa 2024 ebintu tebinnaddamu kubeera kyekimu. Kakati gwampuliriza njagala owulirize oyige obodduke. Oyo yali Nicolas Maduro akulembera eggwanga erya Venezuela eyali ataddewo embeera eyo era nga yagifeesinga. Kakati we tuvaako awo ekyokulabirako ekirala kyenyinza okutwalira kiri mu ggwanga erya Malaysia. Atamanyi ggwanga lya Malaysia liri mu Asia. Eggwanga lino lirina ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kuala Lumpur kyekibuga kyabwe ekikulu era kyekimu ku bibuga ebisinga okubeera eby'amaanyi mu saidiz eyo mu East Asia, amawanga agali Malaysia, Philippines n'amawanga amalala. Ebimu ku mawanga ag'amaanyi ly'eggwanga lino erya Malaysia. Mu kibuga ekikulu Kuala Lumpur okulonda okwaliyo mu mwaka gwa 2018 kwasitula abawanvu n'abampi, kwasitula abakazi n'abaana abato ne bayika ku streets z'ekibuga Kuala Lumpur nga balaga obutali bumativu bwabwe ku byali bigambibwa nti akakiiko k'ebyokulonda kaali katandise okufivalinga abali mu buyinza era nga kalaga nti oba oliawo abali mu buyinza be balina okuddamu newankubadde ng'abantu baali balina okukkiriza nti abasajja tugenda kubakuba akalulu n'enkoona enywe. Kati bagenda okukizuula nti mu bululu obwali bukubiddwa mwalimu ebyali birumira era nga akakiiko k'ebyokulonda kaali kalina emizannyo gye kazannya nga kafuba okulaba ng'oba oliawo bagenda kukakasa nga president abaddeko asigala nga ye president. Ebibiina ebyali ku ludda oluvuganya ne bigamba tetugenda kukkiriza mbeera eno. Guno gwali mwaka gwa 2018 bannansi mu ggwanga lya Malaysia baagaana okukkiriza akakiiko k'ebyokulonda era njagala okukutegeeza okuva ku olwo ebintu tebyasigala kyekimu. Njagala okukubuulira bino obisigalemu oba obiddukemu. Kakati wuliriza bulungi nnyo naddala gwe amaze okuba ng'osubscribinga. Oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole genda mu comment section teekamu obubaka kubanga obubaka obwo nzija nabwo nembeera ng'ate mbuyitayitamu ku nsonga ez'enjawulo naddala ze tuba tukuleetedde. Njagala vidiyo eno giwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'ate egenda mu maaso n'okuba ng'etambula n'etuuka wala buli muntu yenna n'aba ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'amanya. Kakati wuliriza awo tuba tuvuddeyo. Njagala okutwalako mu ggwanga erya Zimbabwe. Mu ggwanga lya Zimbabwe waliyo okwekalakaasa nga bw'olabaawo. Okwekalakaasa kuno njagala n'owulirize lino Zimbabwe y'ekizampa entuufu gy'oyinza okutegeera era n'okuwulira n'osobola okuba n'akafaananyi kubanga lino lye limu ku mawanga agayinza okwefaanaanyiriza agagala okwefaanaanyiriza okuva mu bukulembeze na buli kimu agayinza okwefaanaanyiriza eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza ekyali mu ggwanga erya Zimbabwe. Omuggo gwanyooka tear gas, amasasi, live bullets n'abantu abamu ne basibwa abamu n'okufa ne babifiira. Muwuliriza mu mwaka gwa 2018 mu kye bayita post election protests okwekalakasa kwabalukawo oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda akaali kagenderera era akaali kalina kaweefube ow'okulaba nga bafutyanka ebyali bivudde mu kalulu. Era njagala okutegeeza gwampuliriza njagala no wano mu Zimbabwe nkuweewo obulungi osobola okuba ng'otegeerawo otegere bulungi ekibiina kya ZANU-PF n'abalala bwe baali bavuganya embereberezi yavaawa. Wuliriza mu ggwanga lino erya Zimbabwe okulonda kwaliyo mu mwaka gwa 2018 era nga baalonda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 7. Kakati waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekifuga eggwanga eryo ekimanyiddwa nga ZANU-PF Party kyali kivuganya n'ekibiina
ekimanyiddwa nga MDC Alliance ekikulirwa omukulu amanyiddwa nga Nelson Chamisa. Kino ekya ZANU-PF kikulemberwa omukulu ono yasikira kyekibiina kya Robert Mugabe. Era Robert Mugabe we yavaawo ono omukulu mwerabidde erinnya ate saagala genda speed. Kakati ekibiina kya ZANU-PF oluvannyuma lw'okuba nti baali bamaze okulonda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'omusanvu 2018 nga bw'olaba mu ggwanga lya Uganda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti balondebwa ku lunaku lwe lumu. Kakati akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Zimbabwe kye kaakola baasooka ne batandika okuliriizinga results ez'ababaka ba paalamenti nga batidde okuliriizinga results ez'omukulembeze w'eggwanga. Era akakiiko k'ebyokulonda ne kafulumya results ez'ababaka ba paalamenti nga kalaga obanga results ziraga nti ababaka ba paalamenti abavudde mu kibiina kya ZANU-PF kumpi beetisse paalamenti yonna era nga be baali bawangudde ebifo ebisinga obungi. Kino nno kyaleetera ab'ebibiina biri ebirala naddala ekibiina kye nkugambye ekimanyiddwa nga MDC Alliance ne batuuka okuwakana ekya Nelson Chamisa ne bagamba nedda ssebo tekisoboka kubanga bo already baali balina kye tuyita declaration forms oba baali balina results bazzenga bagatta nga balaba ekyamazima abasajja baali babba naye ate baali babbisizza busiru. Kakati nno wano ng'okulangirira omukulembeze tekunnaba ekibiina ekya MDC Alliance n'abamu ku bantu abaali bakikkiririzaamu ne batandika okugenda maaso n'okustaginga okwekalakasa mu ggwanga lya Zimbabwe. Akakiiko k'ebyokulonda bwe baalaba ng'embeera eyinza okubatabukako ne bava mu ngalo abasajja baagonda ne batandika okulirizinga results ez'omukulembeze w'eggwanga ekintu kye baali baludde okukola era kye baali bayimirizza ensonga ng'ali tennaba kubanga etegeerekeka. Bino byonna kwali kwekalakasa okwaleetera embeera mu ggwanga lya Zimbabwe okubeera nga teyasigala kyekimu wabula ng'okwekalakasa kuno kwajjanga n'akalulu kakyagenda maaso n'okubanga wakati mu kalulu kyekiri oba yeri statement oli gye yakugamba nti dictators fall either before, during and after elections. Nti abafuzi bamusibira mu bbwa asobola okuggibwako akalulu nga tekannatandika wakati mu kalulu oba lyawo n'akalulu nga kawedde. Kakati bino byeze zimu kweza example zengezaako genda maaso n'okubanga nkuwa osobola okubanga owuliriza oyige oba otye. Kakati wuliriza ate bwe tuvaako mu ggwanga lya Zimbabwe tuddawa mu ggwanga erya Sri Lanka. Sri Lanka nene erina ebyafayira nzize nga njibawa ewali okulembeze w'omusajja mukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa eyali yajjuza famire ye mu bukulembeze bw'eggwanga erya Sri Lanka. Baafuna embeera eyo mu mwaka gwa 2015 era nga be bafuga eggwanga eryo 2015 ne bagifutyanka ne baddamu ne bafuna embeera eyo nga bakola akakiiko k'ebyokulonda kalimu ba Rajapaksa famire nga be ba prime minister be ba minister ba internet ba minister ba technology ba minister b'ettaka ba minister ba foreign affairs nga bonna bava mu family emu ate nga be family ekulembedde eggwanga. Kati mu kalulu ka 2019 okwekalakasa kwabaluka era okwekalakasa kuno kwe kwavaamu ebibala ebyaleetera Rajapaksa family okudduka mu buyinza bw'eggwanga erya Sri Lanka. Sri Lanka ye eggwanga eryalimu okwekalakasa kwe walaba abavuka bwe bayingira State House ne batandika n'okuwugira mu puulu y'omukulembeze ebyo byali mu ggwanga eryo lyenjogerako. Kakati ate eno nsonga ndala eggwanga lya Sri Lanka okwekalakasa okwaliyo owuliriza ekyaliyo. Bannansi beeyiwa ku nguudo nga bawakanya bias eyali eragiddwa akakiiko k'ebyokulonda mu kalulu ka 2019 nga balonda omukulembeze w'eggwanga lyabwe. Era omukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa eyali mu buyinza obwo yatwala obuyinza wabula nga abantu ba bulijjo tebakkiriza. Njagala owulirizeewo nnyo wano kubanga okwekalakasa kwatandika mu 2015 ne kudda mu 2019 ne bakomawo ne beekalakasa mu 2022 wabula ng'ono omukulembeze yali atutte obuyinza kumpi ku mpaka mu 2019 ye yali akyali president paka 2022. Abantu baali banyiivu nnyo. Then mu mwaka gwa 2021 mu ggwanga lya Sri Lanka ne balangirira bankruptcy. Eggwanga lyavuwadde terikyalina yadde ssente mu tterekero lyalyo. Bannansi ne bawulira ng'embeera bakutteko ate nga balaba abali mu buyinza abali mu State House beejalira akasente bakasaasaanya nga bwe baagala. Abantu ne bayika ku street bwe butambi bwe walaba era bwe najjanga nkulaga abaatuuka n'okuyingira mu maka ag'omukulembeze w'eggwanga. Bino byonna byaliwo era nga byasinziira eri ku kalulu akakiiko k'ebyokulonda embeera gye kaali kataddewo. Tukyagenda mu maaso. Oli ku Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubaaya sana nnyo. Genda mu comment section nga bwe ntera okugamba teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze mba nkuleetedde ate tubeere nga tutambula. Kakati wuliriza tugenze mu ggwanga ki nakugamba ebyokulabirako nnina bingi njagala owulirize oyige oba odduke. Tuvudde waawo ne tugenda mu ggwanga kutwale mu ggwanga ki ne examples eziwererako ddala wano. Waliwo eggwanga erimanyiddwa nga erya Bangladesh.
mu ggwanga lya Bangladesh waliyo okwekalakaasa ku bbanga lino kwaliyo mu mwaka gwa 2024 era nga nakuno okwekalakasa kwali kuvudde ku kakiiko k'ebyokulonda era nga kigambibwa nti abaali ab'ebibiina ebyoludda oluvuganya baatuuka n'okuzira bo ne bagamba kano akalulu tetugenda kubeera nga tukalonda era nga woolaba zi flag ezo eryo ggwanga lya Belarus. Mu ggwanga lino erya Belarus bannansi bagamba nedda ssebo tetugenda tuli ku Bangladesh eggwanga lya Bangladesh bannabyabufuzi abaali bakulembera ebibiina ebivuganya baatuuka okuwalirizibwa ne bagamba tetugenda kukkiriza kubeera nga twetaba mu kalulu kano oluvannyuma lw'okukizuula nti akakiiko ak'ebyokulonda kayina kyekubiira. Okwekalakaasa kwagenda maaso okulonda kwayiika era akakiiko k'ebyokulonda ne bawunzika nga obaolyawo batandise okugenda maaso n'okuba nga bakadizolovinga olwa pressure eyaleetekeddwawo abantu ba bulijjo ne beegattibwako abaali bakulira ebibiina ebyobufuzi. Kati naawo nenzira mu Belarus gye mbadde mpungidde eri ebadde Bangladesh eno Belarus. Okulonda okwaliyo mu mwaka gwa 2022 okwekalakaasa kwabaluka mu ggwanga erya Belarus era nga mu ggwanga eryo embeera teyaddamu kusigala kyekimu era nga bwenjagala owulire nga bwogenda okuwulira gwampuliriza ku mukutu okumanyiddwa nga ogwa Red Zone TV. Waliwo omukulembeze w'eggwanga lya Belarus amanyiddwa nga Alexander Lukashenko ono nga yakulembera eggwanga lya Belarus. Omusajja ono musibira mu bbwa era ng'enfuga gy'afugamu bannansi ekyamazima nga si ya bulijjo. Mu mwaka gwa 2022 baategeka okulonda era okulonda kuno omusajja ono n'alonda akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakamaweeri n'amulonda n'olukiiko lwe lwagenda okukola nalwo. Olukiiko luno lwatandika okugenda maaso n'okuba nga bafutyanka akalulu era oluvannyuma lw'okufutyanka akalulu bannansi bagamba tetugenda kulinda kulangirira results nfu, tetugenda kulinda kutuukaawo nga tukyasobola kwerwanako. Kyetugenda okukola leka tutandike kati twagala Byabakama w'e Belarus abeere nga atambula ave either asuulewo akakiiko okulonda kutegekebwe buto oba seekyo alangirire ebituufu bye tumanyi kubanga nkugambye bano bo baba bamanyi balina idea ku results entuufu. Bagamba singa tulinda ono n'amala okulangirira olina abanga aweereddwa mandeeti nti awangudde akalulu ekyamazima kiyinza tukaluubirira ekyokugenda ku street ez'ebibuga ebyenjawulo ebisangibwa mu ggwanga lya Belarus. Bannansi ne bagamba wano we tulina okusitukira. Emiggo gyavuga, tiyagasi yavuga, amasasi live bullets byonna byavaayo wabula nga bannansi bagamba nti bwe tutakikola kati ekyamazima tuyinza obutakikola. Omukulembeze w'eggwanga eryo Alexander Lukashenko yawunzika apondose bw'atyo ne babaawo enkyukakyuka ezaakolebwa mu kakiiko ak'ebyokulonda. Tukyagenda mu maaso eyo ggwanga lutuvuddeko erya Belarus olwono ne tukkirira mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Hong Kong. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Mu mwaka gwa 2019-2020 waliyo okwekalakasa mu ggwanga lya Hong Kong. Bino nno nabyo nsonga za byakulonda. Eggwanga lino lyali lirina enteekateeka ey'okuleeta ezimu ku nnongosereza mu mateeka bakyusa amateeka kwegamba okugikwatako. Njagala nkuwa ekizampo. Mu ggwanga erya Uganda mwalimu mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda mwalimu akawaayiro akakugira omukulembeze yenna okuddamu okwesimbawo oluvannyuma lw'ebisanja ebibiri 25 ekyo ne bakikyusa. Kati ekyo kyekimu ku ebyo byekalakasa bannansi mu ggwanga erya Hong Kong. Mu 2021 omukulembeze yali tajja kukkirizibwanga kwesimbawo ng'asukka emyaka 75. Palamenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma olw'okubawa akasente ne bakyusa etteeka eryo. Ekyo kyekimu ku ebyo ebikolwa ebyakolebwa mu ggwanga lya Hong Kong ebyaleetera bannansi okuyiika ku street z'eggwanga eryo ne bagenda maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe era ebintu ne bikyuka. Kakati wuliriza 2019-2020 okwekalakasa okwabaluka mu ggwanga erya Hong Kong kyaddirira gavumenti okuleeta biiru kye bayita okwameninga kye bayita Fugitive Offenders Ordinance mu ggwanga erya Hong Kong era kino kyaleeta okwekalakasa okukyasinze okubeera okw'amaanyi okwetoolola ensi yonna kubanga kigambibwa abantu abali mu bukadde n'obukadde beebeeyiwa ku street z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Hong Kong nga bw'ogenda okuwulira bwe ngenda okukutegeeza. Etteeka lino lyali likkiriza ba suspects lyali likkiriza omuntu okubeera nga oli suspect tebalina bujulizi tebalinakuste naye ate kooti neekusalira. Etteeka lino kigambibwa okuba nti lyali liri influenced by eggwanga lya China kubanga jjukira Hong Kong lyaliko ettwale oba China yali eyagala okulifuula ettwale eryabwe era ng'amateeka agasinga obungi agakola China ge baagala gagende gakole Hong Kong. Kati bannansi ne bagamba tetugenda kukkiriza era kigambibwa nti okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gw'okusatu 2019 okwekalakaasa kwatandika nga batandikira ne kye bayita sit-in protest. Eno yensi gye Naggambe yategeka okwekalakaasa ng'okwekalakaasa kwa kutuula butuuzi mu kkubo
bobango badde ogoberera omukutu guno era nga nange obadde ongoberera eno programu nagikolako nga ya ssaawa nnamba okwekalakasa okw'okutuula obutuuzi mu kkubo bakola batya bakiyita sit-in protest bafuna ebibangirize ne bakuŋŋaanya abantu nga 1500 ne batuula butuuzi balina ebipande byabwe tebalina gwe banyega ne bafuna ekifo ekyolukale tugeze ofisi y'omukulembeze oba mu kibangirize kya parliament ne bagirumba ne batuula butuuzi awo nga tewali mulimu gwonna gugenda mu maaso kubanga bo batudde waawo bakutte ebipande byabwe tebalina gwe banyega ne bafuna ekkubo eriri important ne balisalako ne batuula butuuzi mu kkubo emmotoka teziddamu kutambula teri mulimu gugenda kuddamu kutambula naye nga batudde butuuzi na bipande byabwe abasajja bajjayo tear gas live bullets ne pepper spray ne batandika okugezaako okudispersinga abantu bano wabula abantu baagaana mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Hong Kong era kigambibwa nti okwekalakasa kuno okwali mu ggwanga erya Hong Kong okwatandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu 2019 era nga kigambibwa nti kwafuna kye bayita large scale break out okwekalakasa kuno kwe kumu kwekalakasa okukyasinze era kwabeerawo mu biseera bya COVID-19 gwajjukira kwakyaka nnyo mu biseera bya COVID-19 mu ggwanga lya Hong Kong ebyaliyo nkakasa nga gwabijjukira obijjukira bulungi naddala gwe yali atugoberera ekimu ku bigendererwa abantu kye baali babanja nti kwe kujjayo ebbiiro eyo yali ereeteddwa mu parliament kye bagamba nti full withdraw of the extradition bill okuddira akakiiko k'ebyokulonda babeere nga bakasattulula kubanga ke kali kagenda okukwasaganya omulimu guno nga mu ggwanga lya Hong Kong akakiiko k'ebyokulonda kalina ebyokusalawo nga biva ku tteeka lino ebirala kwaliko nga baagala bateekewo akakiiko ak'ebyokulonda ne police ebiri independent establishment of an independent commission of inquiry into police behavior nti n'okuteekawo akakiiko akeetongodde akali awo nga kali independent kagende mu maaso n'okunoonyereza ku ebyo polisi y'eggwanga erya Hong Kong bye yali egenda maaso n'okubanga ekola ebimu ku byavaayo oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno kigambibwa nti abantu bangi bakwatibwa bangi battibwa wabula ate ne disqualification yali y'amaanyi nnyo abantu abali mu kakiiko k'ebyokulonda abantu abali mu bifo eby'amaanyi mu gavumenti bangi baalabwa nga ebifo byabwe babiruuzinze oluvannyuma lw'okwekalakasa okwali mu ggwanga lya Hong Kong ebintu tebyasigala kyekimu nze Sebambulidde Patrick oli ku mukutu gwa Redison TV ate byonna nkyagenda mu maaso n'okubanga mbikuwa eddakiika zikyaliwo kezitumala okulaba nga na bino ogenda mu maaso n'okubanga obitegeera na bino nabyo kambikuyiseemu lukuwa kwayo mu ggwanga erya Ukraine nabo balaba ku nsonga eno era nga yefaananyiriza gy'olabye mu mawanga amalala wuliriza era nga mu ggwanga lino wetwogerera no balina olutalo naye nga mu ggwanga lya Ukraine mu mwaka gwa 2024 bafeesinga embeera eyo ne mu 2019 gwazaatugoberera nakuwako kye bayita Orange Revolution eya 2004 ne wabawo ne kye bayita subsequent protests mu mwaka gwa 2019 bino byonna okwekalakasa okwajja kubeera mu ggwanga lino erya Ukraine erikulembera omukulu amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky olunaku olwaleero bonna beekalakasa nga emirundi egyo gyonna nga giva ku kakiiko k'ebyokulonda akaali katandise okufutya ng'obululu obwali bugenda mu maaso jjukira n'okuwangula kwa Zelensky kwaliko ebibuuzo bingi nnyo mu mwaka gwa 2023 mu ggwanga erya Georgia waliwo kye bayita revolutionary parade eyakubibwa abavubuka abaali abavubuka abato nga bagamba tebakkiririza mu kakiiko akaali kalondeddwa akagenda okukwasaganya okulonda mu ggwanga lya Georgia eggwanga erimanyiddwa nga Kyrgyzstan eryo mulimanyi baafuna embeera y'okwekalakasa okwetolola eggwanga lyonna mu mwaka gwa 2025 nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda ke kakulembeddemu okubba akalulu mu Nansaleme kubeera ng'afuna obwenkanya kyokka kigambibwa nti ate mu ggwanga eryo baddamu ne baddeka akakiiko ako ne kasaavinga era mu mwaka gwa 2010 okwekalakasa ne kuddamu abantu ba bulijjo nga beeyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo ebisangibwa mu ggwanga erya Kyrgyzstan era ebintu tebyasigala bye bimu mu ggwanga erya Tunisia mu kye tuyita Arab Spring bino nno byetoololera si mu Tunisia mukka nga bwenzize nga nkugamba kiggwanga lya Tunisia lizze lifeesinga embeera bweti era abantu bangi bawunzise badduse mu buyinza bwabwe mu Arab Spring kyatandikira mu ggwanga lya Tunisia nekigenda mu ggwanga lya Egypt nekigenda mu ggwanga lya Yemen mu Tunisia baali bajjako Ben Ali mu Egypt baali bajjako oyo nja kumujjukira naye nga namukugamba mu video esembayo mu ggwanga lya Yemen baali bajjako Ali Abdallah Saleh eyali ateekateeka mutabani we amanyiddwa nga Ahmed Saleh 2011 omuyaga ogw'okwekalakasa ogwayera mu ggwanga lya Libya ne bajjako Gaddafi eyali akulemberedde emyaka kumpi nga 42 kakati mu ggwanga lya Guinea mu 2021 nawo waabalukayo okwekalakasa kuno nga kwaleetera omusajja oyo gwolaba okubeera nga yadduka mu buyinza bw'eggwanga eryamanyiddwa nga Alpha Conde 2021 muwulirize ekyali mu ggwanga lya Guinea mu ggwanga lya Guinea waliwo akakiiko k'ebyokulonda
akakiiko k'ebyokulonda okulonda nga kugenda mu maaso oba kwali kugenda mu maaso akakiiko ne kalabikirawo nti ebikolwa byako kandidate omu kamunyigiriza kandidate omulala ne kamufevalinga ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Guinea kandidate omu bamunyigiriza omulala ne bamufevalinga kakati abantu ne beebuuza tugenda kutegeka akalulu kano ddala tunaafuna obwenkanya abantu ne bayiika ku street mu ggwanga lya Guinea era njagala okutegeeza gwampuliriza oluvannyuma lw'abantu okuyiika ku street kyawaliriza amagye mu ggwanga lya Guinea okuwamba mukama waabwe amanyiddwa nga Alpha Conde mu kye tuyita ku dita era embeera n'etambula bw'ekyo njagala okutegeeza tebyasigala kyekimu president yaggyibwa mu buyinza oluvannyuma lw'abantu okwekalakaso lw'akakiiko k'ebyokulonda ke yali alonze ogenda maaso n'okukola embeera ekintu ekyo kye kyasinziira ne mu ggwanga erya Sudaani omukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir yaggyibwa mu buyinza amagye nga gamuwambi era nga naye byali bivudde ku bakulu be yali alonda omwali abali bakulira obukiiko bw'ebyokulonda n'obukiiko obulala obukwasaganya emirimu mu ggwanga erya Sudaani kakati bannansi bajjanga balabwako nga beekandagga olw'ebimu ku ebyo bye baali nga tebakkiririzaamu Omar el-Bashir ng'awa ebiragiro eby'okukuba n'okusaanyawo abantu babulijjo abamu n'okubasiba kyawaliriza amagye okugenda maaso n'okuba nga gamuwamba kakati ne wetwogera olunaku olwaleero eggwanga lya Sudaani likyagenda maaso n'okuba nga littunka n'embeera obubinja obw'enjawulo bukyagenda maaso n'okuba nga bulwana mu ggwanga eryo nga ye Omar el-Bashir akyali mabega wa mitayimbwa n'akabinja kali aka Rapid Support Forces kenzize nga nkugambako kameruka oba kaaliwo obubinja obumu bwakozesebwanga omukulu ono nga bw'olaba nti SFC ate mu constitution ate teriimu waliwo akabinja ate nga mu constitution tekaliimu kakati obubinja obwo bwe twogerera ate bwe buli mugenda maaso n'okuba nga bwekuba mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Sudaani eyo mambuka kakati ngenda kusembyayo eggwanga lya Burkina Faso omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Blaise Compaoré ono nno omukulu yali amu olukwe abamu ku bakulembeze be yaddira mu bigere Blaise Compaoré alina n'oluganda ku mukulu amanyiddwa yaliko president w'eggwanga eryo njabbi ku nnyonnyola ebyo tujja bikolera programu yaabyo mu kulonda kwa 2014 mu ggwanga nga eggwanga lya Burkina Faso nga lyolekera okulonda bannansi be bayita aba Burkinabe 2014 baagaana okukkiriza Blaise Compaoré okugezaako okwekistendinga ebisanja kubanga Blaise Compaoré yalina etteeka erimu kugira okuddamu okwesimbawo wabula omusajja teyaliwuliriza n'agezaako okwagala okukyusa ssemateeka mu ggwanga erya Burkina Faso nga bw'owirabye mu mawanga agamu nga bagamba nti ebintu emuleka tubikyuse omukulembeze oba omukulu asobole okuba nga asobolera ddala okukomawo ne yeesimbawo mu bukulembeze bw'eggwanga eryo nga bw'ozolaba nga bakwata constitution mu ggwanga erya Burkina Faso bannansi baabigaana era njagala okutegeeza gwampuliriza omukulu Blaise Compaoré teyasigala nga president ne wetwogera olunaku olwaleero ebintu tebyasigala kyekimu nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp